mukamutya nze Black Q oba Ismail mwe bali nnyo kubeerako nkomyewo n'amawulire amalala okuva mu luwannanda lw'e Gaza oba olutalo wakati wa Israeli n'aba Hamas okuva mu kitundu ky'e Gaza. Amawulire agaliwo si malungi ate si mabi nnyo okutwalizaamu malungi kubanga abantu bagenda kuwummulamu ennaku nga zizo. So tugayingiremu tulabe kigenda mu maaso. Kakati amawulire agaliwo gagamba nti Israel ne Hamas for the truth bagenda kugenda mu lusirika nga baga nti okuwummuzaamu ku lutalo lubeere nga tekikyagenda mu maaso ng'ekigendererwa kusobola kuyamba abantu kigenda zibadde nnyingi nga nnyo nga zikisaba n'abantu abadde beekalakasa across the world nga bagezaako okusaba Israel ekoeki efeeyo ku bantu ba bulijjo ebawonye oba basobole okugyayo abantu ba bulijjo okusinza miza Israel zibadde esula e Gaza. Tusobola kutambuza abantu bafudde bangi, abalwadde mu ddwaliro, abaana abato, abakadde. Kati kigenda ky'okuyimirizaamu mu lutalo ennaku 4 kikino. So addireyo abagibadde mu mitambo babadde bakata. Abakataali babaze okubukalinga addireyo Israel nekkiriza okuwa ennaku 4 ez'okuwummulamu. Era nga bigenda okukolebwa bagenda kukola kye bayita no fly zone in southern Gaza. Bagenda kuba southern Gaza bagenda jijjawo bugirota no fly zone mu southern Gaza baga nti amasengeta ga Gaza. Bagenda kwati bakkiriza nnyonyemu kubuuka then bagenda kuddira no fly zone mu essaawa mukaaga bagenda obbawa mu northern Gaza. Southern Gaza there's no fly zone those are, for example yona then no fly zone mu Gaza eyamambuka tebagenda kukwata muntu mu Israel n'omu kumusibo mu Palestine n'omu tebagenda kukwata n'omu. Then ekyo tukijjaawo bagenda kuddira bawanyisiganye abasibe. Hamas egenda bawa abasibe 50 ate Israeli yo bawe abantu 15. Jukira Israeli erina abasibe bangi beesibye mu nsi yaabwe Abapalestine. Kwata bukwasi muntu bakugabuga kuteebereza okolagana n'abasajja biki ebintu ebito ebakwata ne basiba kati erina bayitirivu nnyo era ebimu ku basajja abo batwala mu lutalo okubakosa bye bakola baga nti abantu bangi bakwatibwa Israeli ekera bakezi nekwata bayisanze. So nga basaba abantu bakole ki babiri nga babaziza. So look at that swap deal. Bano bawaya 5 bali bawa 15. Ekintu ekitalisanyusizza abantu mu Israel naye they have nothing to do. So okuwummulamu ennaku 4 otalo lugenda okuwummulamu genda kutandika ku Friday olunaku lw'enkya ku video nikozerwa kuna okuva ku Lwokutaano mpaka ennaku 4. Naye Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu agamba nti okuwummuzaamu kw'olutalo tekitegeeza nti olutalo luwedde. Yagambye they have to fight bo bakyalwana mpaka ng'ekigendererwa kyabwe kituukiridde. Ekigendererwa kyabwe bakiseetinga dda tebaagala kumalawo bayeekera ba Hamas bonna mu Gaza. Baagala okuzza abasibe baabwe abawambe bonna kubanga kigamba nti balina abawambe 12 bali mu Gaza. So bibigenda byabwe bagamba asobola bituukiriza olutalo luggwanawo ekibankya luba luwedde. Naye ekyokuwummuzaamu olutalo bagamba they are not ready to stop the war. Bakyalwana. Bwe tuvaawo tugendako Ukraine. Abasinga mubadde muwulire kigenda mu maaso Ukraine. Abantu nnaku zino amawulire abagobera nnyo ebintu mulaba nti mawulire Abazungu, Guardian, The Sun bafulumya nnyo political empapula z'amawulire zinazo okufulumya ebintu by'okwogera nga muwulire bagamba baagala kuwamba Zelensky mbusibanya okuteesa mu ebintu efuluma muwulire okuteesa Putin wants to negotiate ayagala kuteesa ne Ukraine. Bakireeta mu mawulire okusobola okukuŋŋaanya abongo bw'abantu n'obategeka nti singa ekintu ekibaawo leke kubajjukira baayogera ebintu bingi olutalo nga lutandika. Russia tesobola ebiki Putin busha tulina omukuba tumugye Ukraine mpaka lwaddayo mpaka Moscow biki buli kyeriyawamba bakimuggyeko bye bali boogera. Kati Ukraine bwe yakola counter offensive mu biseera bino ebiseera kumpi myezi ng'ena bali bakola counter offensive naye nga balemu abafiiriddwa amagye mangi. Kigambibwa nti just mu counter offensive eyo kayinza okweviza efiiriddwa abajasi 60 oba 10. Kati just imagine space of myezi egyo 3-4. Kati abazungu batasobola okukyusa narrative olw'ensonga olw'okutuusa oluyimba olw'olutalo oluli mu Middle East Israel ne Hamas.
jukira America oba abazungu naddala America Israel number one partner waabwe oba ye mwana waabwe boga nti mugalanda takwatwako kati bayino amaanyi gabo gonna bayino sokugamalira ku Israel kati Israel wabali mbuzibu tibasobola kugabanya byakulwanyisa eri neema ekyokubiri Russia bonna bakimanyi n'olutalo olwatandikira nti tewali muntu yasobola kugamba nti kugendesa okulwanyisa Russia egiwangule wabula kyali kyakutambuza olutalo Russia erumwe efiirwa amagye gaayo okusobola okuteekawo embeera za sanctions kubanga ekigenda kyabwe kiba kifunise Russia bagikupolinga mu economy so ekigenda kyabwe kyakyo nesi kuwangula Russia kati mu mbeera eno balaba nga Ukraine ate Russia ejja gitwala butwazi mpaka singa balema okuteekawo embeera ekkiriza Ukraine okuteesa kuba batakkiriza Ukraine kuteesa nga ate tebalina buyambi bagenda giwa mu magye Russia esobola okugenda mpaka Kiev n'egiwamba esogenda newamba Ukraine yonna so at least saawa zino bagala kwefuula nti tebagala kulaga nti bali defeated bagala kwefuula mbu Russia yagala okuteesa kyokka Russia tekyagala kuteesa ekyo batakimanyi mukimanyi kubanga Russia yateesa emirundi egiwera nga bagirimba tekyagala kuteesa so n'olw'ensonga eyo njagadde bagambako nti ennaku zomuwulira ebintu simanyayo biki kuteesa eyo nalete bazungu bagiteekawo basobole kubanga bagenda kufosinga Zelensky agambe Russia bateese banateesa kireke kulabika nti bo bali defeated bagambe nti omusajja yateesezza Putin yasaba kuteesa so nkolera kana article kalaba Ukraine aid from US won't be approved for a month maybe longer jukira bakugamba nti mu biseera bino Ukraine yeetaaga nnyo ebyokulwanyisa jukira tugenda mu winter ne baba bakugamba benyini nti Ukraine ejja kuba obuyambi bwa Ukraine tebujja kuba kukakasibwa Congress mu America kizomba twalira omwezi oba n'okusingawo mu mwezi mulamba ku mbeera eri ku battlefield oba mu lutalo Ukraine tesobola kubanga esobola okukola ki kumaniginga kakati mwawuliddeko awo nga Zelensky agamba nti baagala kumuwamba mbu Putin ategeka Biden ategeka military coup kino kyoka kibagambe oba kankigambe gwalaba vidiyo eno sharinga vidiyo eno giraikinge tugende mu maaso gundi ani Zelensky kyagamba nti Russia yagala muwamba bena bisitole by'abantu omuntu ali defeated kati atya amanyi embeera mbi ate abazungu bagenda omwejjirako lwaki ebintu ebiri mu Ukraine bena bimulaba Ukraine yalekerawo okubeera independent emyaka agize okwajula emyaka nga 2 tebeera nko independent emyaka nga 2 ebadde papeti y'Amerika n'abazungu era okukakasa nti budget ya Ukraine yonna 99% is supported by American taxpayers money ne euro za Bulaya tebalina budget buli kimu ekyabwe kusasula abakozi pension bajasi buli kimu Abamerika bakifundinga kyovula wuli budget sente z'olanga abawa Ukraine ngolowooza nti sente ziri awo nyingi ezisinga zigenda mu misaala gy'abantu ezisinga zagula byakona zitebyokonsa Abamerika bya bbeeyi nti tanki emu oyinza okugula minisitule y'emitwalo amekuba miliyoni mmeka kati gw'olya miliyoni 10 oba obuwumbi mmeka n'olowooza nti kingi ebiseera ebisinga si kingi kubanga basasula sente nnyingi manyi okutambuza budget y'ensi from zero kuba ensi tekyalina kyekolera so bena Zelensky ali ku mbeera yakubanga ali ku njegoyego gy'abasajja abazungu benyini bagala mumwejjiramu so Zelensky Russia teyina busobozi oba tekifunamu kugamba nti egenda kujjako egenda kukola military coup oba kujjako Zelensky ekigendwa kya Russia kya lutalo okugwa mu ngeri nga lugera mu ttaamu zeyabagamba teyagala Ukraine egere mu NATO eyagala amajega agali foreign gave mu Ukraine ekkirize ebitundu ebitakyali ku ebyalondo okwegatta ku Russia ebikirize bere ku Russia n'abantu olulimi Russia okukozesebwa mu nsi ya Ukraine omuntu asobola okukozesa nga bw'ayagala bw'aba lw'ayagala si kugamba nti bw'alikozesa musango that is all we want bagala NATO mu nsi yaabwe amagye tebagala security threat ku nsi yaabwe ku border zaabwe n'abantu Russian speaking people okubeera abalina freedom okwogera n'ebitundu ebyegatta ku Russia Donetsk Lugansk bikirizibwa okugenda ku Russia ne Crimea wali recognizing nti part of Russia Russia kyeyagala kati Russia Zelensky okuva oba muwamba tikikola makulu era Zelensky okuvaako abazungu bennyini be bajja okuba nga beetaaga okumuggyako kuba bakontrolinga buli kimu kyolaba security organs balina inte yonna bagamba yabwe bagita SB yonna ebali wano buli kimu information egenda Washington buli kimu kitambulirawa mu basajja abo kati tebasobola buli kyogezaako ga nti oyagala kukola military coup tosobola singa Russia yakikola nadda singa it was possible oba kale tekirinamu na mugaso Russia sawa embeera weeri Russia sawa ziri ekigendwa kyayo
kuforcingayo Ukraine mpaka yagenze ku negotiating table under their terms. Si terms zaabwe nga wale bogira ate Crimea kwana badeko Zelensky awongayogira ng'agamba nti akkiriza okuteesa Donald Trump wabanga wagamba nti wazembe okulembezebwa nti kati Zelensky yategedde embeera mbi sawa yonna era kubanga kino kibagambira wano Joe Biden tajja kudda ku ntebe. Kati Zelensky yalandise okukyusa emboozi n'agamba nti kale akkiriza Trump waba agamba byo peace deal waba akkiriza okutuula naye nga Crimea tayogera ku Donetsk ne Crimea etaswaddwa Russia. Kati those are the terms Russia zeyagala. Until Zelensky n'agamba nti yalikiriza Putin oba Russia tajja kutuula ku ttebo kubanga eba teyina mugaso lwaki yagenda mu lutalo. So mubeere bulungi, mweraba. Baagala nnyo.